bakinanisa kyagala oba si kyo nga basindisa sitami sifa bagenda mu festive season awo akaseera akaddako kati sooka olabe kye bali mu kubeera nga bakola Kuluthum. Ajati Kuluthum abaana kye bamukola oluvannyuma lwa dress ye gye yayambala mu n'ebifaananyi ebimu actually yalinganga bayita batya bridal shower ndowooza bwe baali bagiyita mwana wattu ebifaananyi byagenze ne bivaayo naye buli omu kyakyogerako omugambo guli mu kubeera nga gutokomoka we bamukolamu Christmas tree bamuteekako balloon ne bamuteekako obutaala ne bajjayo n'ebifaananyi bya Rema namakulu okubeera nga babikompeyalinga n'ebyono mukyala Ajati Kuluthum. Ono top of that bakomyawo ne bajjayo ne full figure ebifaananyi bye ne batandika okubeera nga babikompeyalinga n'ebyomukyalo ono kwegamba lubadde nga lutalo lwa biteeteeyi ndowooza nira we luli. Omwana addidde ekiteeteeyi n'asooka akiteekako baluuni ne zisooka zimyamyamyamya amakulu mutyo ne zimyamyansa ndowooza yabadde ali mu kubeera ng'akola edit oyo n'ajjukira mu ne Rema namakula mu kwanjula kwe yayambalako dress emyamyansa mwana wattu nayo ne bagiggyayo ne bagipaledinga wali kati ne bateekako Ajati Kuluthum naye kati kwa Ajati Kuluthum despite the fact munne yaye mukyala musiraamu yali tasobola kubeera nga ayambala dress eraga mubiri oba eraga body exposing omubiri gwe ng'omuntu ali decent ng'omuntu asomyeko Dr. Mulamba Ajati Kuluthum yasalawo ayambala dress efaanaganako weetyo naye nze mu byonna byonna dress ye yesu ginaako obuzibu nze ng'omuntu naye kati nalumirirwako banene we bayita bapegigalo bayita batyabo abo bametroni abo abalala abangi be bayambaza ebiteeteeyi waliwo omugwe naye mukifaananyi ng'alinga ng'atunudde ne wansi waati kwegamba amakulu mu kyongoyizo ga kino ekiteeteeyi bibanyambaza okuwolekerako omugole I'm not comfortable naye abaana kye bali mu kubeera nga beekola buli omu edit akolamu wuwe naye abali ku SMX Media ffe tugenda sigala tumubawa edit ow'enjawulo kyolina okukola kusubscribinga ne ku SMX Media ebisigadde obituleke still wano ku SMX Media tutambula ne Akivumbi omulombi weddwa akugamba nti gwenda ayita mu kusomozebwa okw'enjawulo ebizibu ebyenjawulo bya family business oba relationship ajasobola buli nnyo Akivumbi okubeera nga akulombereddwa mukubireeko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere MSSMX I sign out.